Bebaza nnyo. Mubadde muteeko gwa kusatu mu mukolo guno. Omuteeko ogwasooka gwali gwa kufuna kirowoozo. Bwe nafuna ekirowoozo ne neebuuzaako ne baŋŋamba nti akiika ebeera nniya. Kasita oleeta nniya, Allah n'akuwa obusobozi, ebisigadde either bya kusala n'ogaba oba kusala n'ogabula. Tewaliwo obulombolombo bulala. Nniya n'engireeta. Bwe naleeta nniya n'enseetinga olunaku nga sirina gwe neebuuzizzaako. Mala okuseetinga olunaku netandika kukubira kinnakimu ku mmwe. Musumukisiteeko gwa kusatu. Ogwokuna gwe guno alhamdulillah Allah n'abampuusaako. Neebaza Allah olw'okubasobozesa okujja, era nange mbeebaza nti mwebale nnyo, mwebale ddala. Ekyokubiri, abantu abali wano ndowooza tuli kunze, tuli mu miteeko nga ena. Naye nga emiteeko gyonna gigattira wamu nti mwenna muli mikwano gyange. Alhamdulillah. Emiteeko eneegyo nina ab'emikwano bempangaala nabo, gyempangaalira ku mulimu n'eno gyembeera. Omuteeko ogwokubiri, nina bakadde bange sayidi zombi. Omuteeko ogwokusatu, nina bakyala bange ng'era nabo balina ababayimiriddeko emabega. N'omuteeko ogwokuna beba basheek abatukulembeddemu puroguramu. Emiteeko egyo ye musiagize agikoonako ng'era abanjula mpola mpola. Naye kaakati nze waliwo amannya agayinza okunzitoowerera nange okuyisa mu kamwa nga nyanjula. Therefore nja kusaba nina bakoddomi bange babiri wano abampa, abakyala benyina mu maka gano. Bakoddomi bange abo nja basaba nga bemaliriza wano bateeketeeke okunnyambako okwanjula tiimu oba bakadde bange nabo batambudde nabo kuba abakyala bange. Mukoddomi wange Umaru nga bw'oteekateeka ne mukoddomi wange Haruna bw'ojja okunnyambako sayidi ye. Era neeyaza nnyo olw'okumpa abakyala bempangadde nabo abankumbye ate nange ne mbakuuma, era Allah n'atuuliza dde. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nja kusooka nyanjule segimenti emu ey'abamasheek, be baimaamu bange bempangaala nabo ku kyalo. Omuzikiti gwaffe ogwejjeza era ndi maaka yange wendagirira awo wetuutera nandi maaka. Omuzikiti ogwo nze patroni waagwo. Naye omuzikiti ogwo gutwala imaamu Nusiba bamwanjudde, imaamu waffe. Omuzikiti ogwo gutwala LC3, Vumba, Jeza A ne Jeza B. LC3 ezo, bachairperson ba LC3 ezo bonna tuli nabo wano era bakulima. So tulina chairman wa Vumba wano we tutudde, chairman wange, chairman Isa. Sebo tolera ku bantu salaamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Netubeera ne bachairperson abajeza A ne Jeza B. Chairman Haji Mayanja ne Chairman Haji Abbas. Jeza A ne Jeza B. Badde nsaba mutolere ku bantu salaamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Ng'ate chairman y'omu ye taata wa chairman omulala.
leero si batigabanyaamu tutwalako eno ebintu bino bizibu biva eno mubirabire waggulu neneno wasigende chairman abasi tolerako batusalamu zezo ero sisatu ezimaking omuzikiti gwaffe ogwo ogwa jeza mosque nakalala kegala okuyisaawo ku muzikiti gwaffe ogwo